Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Sawa ya bunkenke eno nsitano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka Oh yes, njagala kutandikira wenyine nyongera okubaza okubanga otwegasseeko olunaku olwaliro ku ssaawa 3 ez'ekiro kwakayitako eddakiika zolekera okubanga ziwera 2 ennaku z'omwezi tubala 6 omwezi tuli mu gwa 12 omwaka 2022. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu Sseddugge 2022 nka nyongera okwaniriza abali mu ggwanga Uganda, abali wabweru wa Uganda, ebyabadde olunaku lw'eggulo mwabirabye, eyavuddeko Kabuuka Ajabu Simugenaga ne buwona dda mu 2023 osooka kutusasula. Yabadde atunkane Muwonge Julius muzukulu wa Nsamba. Olunaku lwaliro tugenda kubanga tumanya bani abali mu nnyumba ya Sseddugge, naye nga nze Ssentongo Frederick Lugonvu Ajabu Simwogerera amaze okubanga negatta kwe tugenda okubatambuza. Abalamuzi bamaze dda okubanga batuula, abali mu byuma bateredde dda, ate nga amawulire amalungi gennyina nti n'abavunkanya b'olunaku olwaliro nabo bali mu mbuga ya Sseddugge balinze kubanga bajoleka obwanga tulaba ani asigala ani ayitawo. Ajabu Simwogerere naye katubuzeeko. Mbalamusizza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 olunaku lwa 2 omwezi gwa 12 omwaka 2022. Abavunkanyi Kalyemenya Douglas ne munne Bagambe Paul baatuuse dda, era agafa mu ffumbiro gagamba nti baabakozeeko dda, baafumbiriddwa dda, baameremenyeza dda, beeteefuteefu okubeera mu muzannyo guno ogw'obwongo Sseddugge 2022. Abantu baffe abalungi, kampani zaffe ennungi ezitubuzeebuze, ezituvujjiridde, ezifuuse ensonga lwaki Sseddugge 2022 waali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ndibabbira akakajjo ebbira. Webale nnyo, webalire ddala. Ajabu Simwogerere zoogeddeko kammenyeeyo zemmenyeeyo, nawe ojja kumenyayo z'omenyeeyo. Nsooka okwebaza omuvujjirizi omukulu Hillview Academy Matanga. Abo omulimu gwabwe gwa kusomesa. Ate ku musingi omuto togendayo ng'onoonya ttaka, togendayo ng'onoonya bizimbisibwa, togendayo ng'onoonya mivumba, togendayo ng'onoonya apple. Gendayo ku tutuyo mwana wo. Hillview Academy Matanga bano be batuwadde ekyapa ky'ettaka. Njagala okubaza Owandege ya Imaging Center ewa Dr. Aida Nasolo, bano batuwadde enamba simu seereza egenda ogende w'omukyala asembayo okuva mu Lwokaano. Njagala okwebaza Balubwa Maloko Agro Enterprises Limited, ati nebazi bannaffe aba High Energy Electricals, twebaza CS School of Deco ne CS Events abali mu nteekateeka eno. Ajabu Simwogerere Lwengo General Hardware batunda bizimbisibwa mwattu ate mu mbeera egwanidde oyo naddala omufunampola. Bagamba nti genda ng'oteekayo akasimbi akatono k'ofuna ng'okateekayo bwe kaba nga akaweze tandika okuzimba abantu bakwewuunye. Mazima ekizimbe bukya kitandika tekinnaba kuyimirira. Omusajja oyo alabika alina obwaliri kozi gw'omanyi bwe wakola ki wasonda naye Lwengo General Hardwares. Malakai Ecology mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutubuzeebuze, mutulabye eri olubuto atakuzadde akulaba mutwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebisulo bya mulembe bw'osula mutoyagala na kuvaawo, ebyokulya oyinza obiyita mawa, n'embeera yennyini
naddala mmwe abakyayagala okulya obulamu nze kyabuwomerwa balugonvu nnyo wano bw'ojjawo tovaawo naye bulye mpola kubanga naawe buyinza okukulya tugende maaso katwebaze focus construction bano bali mu byakuzimba babaddewo nnyo mu nteekateeka za Ssedduge bano bagamba nti ku lw'ekizimbe ky'okubeera ekirungi wekwata focus construction ate nga tebakoma ku ekyo bakubira pulaani y'ekizimbe bajja kuyamba okubalirira ekizimbe ky'obeere ng'omanyi ssente ze weetaaga okuba ng'ozimba ennyumba ey'ekirooto kyo beba focus construction mu kaseera ke kamu twebaze bannaffe aba Lugonvizi Show abali mu mawanga ag'enjawulo abatulaba abatuwuliriza abagamba nti eyo ye yaffe njagala mu ngeri enjawulo okutumira ku ba ambassadors njagala okutumira ku ambassador wa Hillview Academy Matanga omukulu Sir Mathias Walukaga njagala okuba nga ntumira ambassador wa Lugonvizi Show Naudo Maureen ne tiimu yonna njagala okuba nga ntumira ambassador wa Hillview Academy Matanga mu mawanga ag'ebweru omukulu Semudu Abel ate n'abakulu abalala abatulaba buli kaseera abali mu bitongole eby'enjawulo ono ye Ssedduge 2022 eri watali kuwannanya kwonna Hajabu Simwogerere agenda kuba nga atusomera amannya g'abali mu luvunkano olunaku olwaliro tufune omubala gwabwe ogenda okuba nga gubayingiza mu mbuga eya Ssedduge abalala baba basaba vibe nze kansaba omudigido gwa Ssedduge Douglas Kalyemenya y'omu ku bagenda okuvunkana olunaku olwaleero ajje mu nnyumba ya Ssedduge Douglas Kalyemenya wuuyo anekanekanye akumba nga bwagaaga era bw'atyo nakkalira mu nnyumba ya Ssedduge mu bufu bwe bumu Paul Bagambe naye mu lutema lwa liiso yandyegasse ku munne omukwano guva mu ngabo ne mujja ne mutandika okubefuka ensi yonna egabegese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Ssedduge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Ssedduge akomyewo ku Lugonvizi Show Ssedduge 2022 nka weewaawo Ssedduge 2022 nka njagala nange okwongera okwaniriza muganange Kalyemenya Douglas ne Bagambe Paulo ewatali kutwala kadde mu sekonda 20 tegeeza abeewamwe nti nze ndi mu mbuga ya Ssedduge era bakakasa nti ekyapa ky'ettaka oddayo nakyo katandikire ewa Kalyemenya Douglas amanya erinnya Kalyemenya Douglas tusemberera omuzindaalo kasiko kasembeze wooli erinnya Kalyemenya Douglas beralisewo ku katale naye ennaku zino mpangalira Kabale district mu South Eastern Uganda ekyandeese kuno kukima kyapa weewaawo ekyamulese ku kima kyapa katugende ewa Paulo Bagambe omuzindaalo banga weebale nnyo ate ogusembeze wooli tusobole okuwulira bulungi amanya nze Bagambe Paul mbeera Kampala muno ndi musajja yeddira ente nze olunaku lwali lukuvuganya mu Ssedduge omundi gwange ogusoose naye byonna nga neesize Mukama ajja kumpanguza ekyapa nkitwale neyanziza weebale nnyo kwotaddemu Mukama nandikuwadde obwa Ssedduge 3 omuvunkanyi yatuuse mu mbuga ya Ssedduge ebibuuzo anaabimegga oba binaamumegga mwongereemu essaala weewaawo obufunze obw'ekika ekyawaggulu obumuwadde ngenda bumuwa ng'oli mugabinga jjenje ngazzeemu kye ngenda omubuuza ng'omaze okumaliriza amiina kaakati mu bufunze obw'ekika ekyawaggulu buli muzannyo ogw'abagunjufu gubamu amateeka mazima naye mu kuyita mu bwangu ng'alimisa olunwe tugambe bwe tuti nti atta ekibuuzo mu bulambe olukufu bwakyo obubonero buba 3 senga kikumegga munno gw'oli naye n'awulira nga kikumezze okusinziira ku kyozzeemu agamba
nti mulonda. Bw'amulonda byalonze ne birama akabonero kaba kalamba kafuna. Bwe kimulema ate kagenda bugenzi mu kifo ky'okafuna. Munno gw'oli naye muwa akadde ak'okwanukula ekibuuzo ekimuweereddwa. Tomubakira, tomupapya, tomusekeeterera, tomutunuulira bubi, totwagga, toboggola. Okusalawo kw'ennyumba ya Sseddugge kwankomeredde era tewaba kujulira. Ebibuuzo bigenda kubeera mu mitendera. Naye ng'ekisooka ky'oyinza okuyita sikutta kulonda kyangu nnyo era osuubira okuba ng'okimanyi. Bw'okitta obubonero buba busatu, bw'okigwa tofunawo kabonero, ate ekibuuzo ekyo tekiriiko kulonda kubanga tukimanyi nti kiba kyangu nnyo. N'amateeka amalala tujja gatunuulira nga bwe tutambula mpola mpola, naye ŋŋambye nti buli muzannyo gw'abagunjufu gubaamu amateeka. Weebale nnyo, weebalire ddala Hajabu Usimwogerere. Hajabu Usimwogerere watali kutwala kaddeko nanzikiriza ntandikire wa Kalyemenya Douglas ate ngende w'abagambe po mu kibuuzo ekya sikutta kulonda. Kalyemenya Douglas, ompulira bulungi? Owulira gye twogerera? Ononye ekyapa? Onaddayo nakyo? Weesiza omutwe gwo? Byonna bibiri bijja kukola. Kaakati ddamu kino oleme kuswaza Mukama Katonda. Kalyemenya, empaka z'olimu za Sseddugge 222. Ekirabo kya kyapa kya ttaka. Baani abatuwadde ekyapa ky'ettaka abavujjiriza abo? Hiruvya Academy Matanga. Hiruvya Academy Matanga wa Sseddugge busatu agenze nabwo. Ne tugenda ewa bagambe po. Bagambe. Oli mu mbuga ya Sseddugge. Naye singa si bano tewandibadde wano. Wano w'oli kifo ki? Sebo ekifo kino kiyitibwa Malakai Ecology. Obwa Sseddugge busatu nemba nga mbeenenyezza nga Maguja bwenenye enseko. Bwe yeenenye enseko. Nange sijja kulindiriza. Kalyemenya Douglas. Douglas omuntu omulamu ate nga mukulu abeera n'amannyo ameka? Amannyo gaba 32. Amannyo 32. Busatu obwa Sseddugge buweebwe bagambe. Olengedde muzadde we kyakoze. Kalyemenya bagambe muzadde we olabye kyakoze. Nedda. Muzadde wa Kalyemenya olubuuzizza amannyo gaba ameka n'atandika okugabaza olulimi. N'akiddamu nga tannagaddamu. Ng'owamalibu. Kaakati bagambe. Wampa Sebo. Muzibe abeera talaba. Yes Sebo. Ate atawulira. Sebo oyayitibwa Kiggala. Ayitibwa Kiggala. Busatu obwa Sseddugge 2023. Mbazaayo ewa Frederick Lugonvu ate abakwatira awo kubanga abalindiridde nga mbaga. Nange mbawulira nga mutandise okumpoomera. Embuga ya Sseddugge erabika ng'ejja kuwooma. Kantandikire ewa Kalyemenya Douglas. Douglas. Oviiridde wa? Jempanga yawayitawo Kabale. Akali bakayita Nyabikoni. Ate wano wali? Wano Sekuku Katale Busaawula. Awo Uganda ogimanya era ogitambudde. Bw'obanga Uganda ogimanya era ogitambudde, ekkomera ery'ekitale wali oliwuliddeko lisangibwa mu disitulikiti ki? Kitale alisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Lisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Mulonda. Bamulonda. Amulonda ye bagambe. Sebo ekkomera ly'ekitale lisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana. Lisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana. Kati ewatuufu yewa? Alonze ayinza okuba alonze giryanziriza. Ayinza okuba alonze giryanziriza. Kati tumukoledde tutya? Kakati oli akageri kabadde ng'obubonero bwabufunye. Ono byalonze tabitegedde. Tumulekereyo bambi, tumusaasire busaasire. Tumusaasire?
kale era tujja kwongera okwetegereza ewantu awo waliwo abaliteeka emityana ne wabawa abaliteeka ewakiso kaakati ekituufu kiri wakiso kale ne tugenda ewa ekitegeeza nti kalyemenya obubonero busatu ekitegeeza nti po tebamuggyeko kabonero okay ne tugenda wano ngenze wa Paulo bagambe Paulo naawe ndaga nga bw'omanyi Uganda ekisaawe kye bayita Mandela National Stadium kisangibwa Namboole disitulikiti ki wekisangibwa sebo ekisaawe Namboole kisangibwa mu Wakiso district obwa Sseddugge busatu weewaawo ne tugenda ewa Kalyemenya nzizewwo Kalyemenya Douglas mu Uganda mulimu amatendekero aga waggulu ziyite zi university nga gano gakulemberwa oba okulererwa enzikiriza ez'enjawulo ngenda kubanga nkuwa ttendekero gwe nga bumpa enzikiriza eddukanya ettendekero eryo ngenda kuwa amatendekero 2 ompa enzikiriza waliwo ettendekero erya Islamic University in Uganda likulemberwa enzikiriza y'obuyisiraamu ne tuba ne ettendekero erya Nkozi University Nkozi University likulirwa enzikiriza y'Abakatuliki obwa Sseddugge busatu ne tugenda ku bagambe po bagambe ebibuuzo tebigenda kwawukana ngenda kuwa ttendekero ompa enzikiriza eritwala ettendekero libayita Uganda Christian University sebo eryo litwalibwa oba likulirwa Church of Uganda abamu be bayita abaprotestant abalala bayita abakristaayo ddamu lino Bugema University Bugema sebo etwalibwa aba Seventh Day oba aba Advent obwa Sseddugge busatu nengende wa Kalyemenya Douglas Kalyemenya basajja bano kuleeta kajanja naye naffe baatusanga tulina amannya agaffe bwe bajja ne bafuna kye bazudde nga bakituuma amannya wujja tekyaliwo nga bajja naye nga byaliwo owange abazungu bwe bajja ennyanja yaffe ne bagituuma Lake Victoria naye nga tebannagituuma Victoria erinnya lyayo eryaffe twagiyitanga tutya twagiyitanga Nalubaale obwa Sseddugge busatu ne tugenda ewa bagambe Paulo bagambe era kaali kajanja nakutwemu nkolerako River Nile basanga tugiyita tutya sebo River Nile twali tugiyita omuggakiira obwa Sseddugge busatu kwegamba ku mutendera guno muvudde mu kunfuula ow'akagaali ne munfuula ow'ebigere naye nga atalina kye nanonye kubanga obwange mulinga ababuwuusa obuwuusi simanyi oba ebyange ebyo ebyangu oba babiddamu be bageze nnyo okunkira kankutwale wa Hajabu simwogerere neyanzike abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo abavugirizi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala Highview Academy Matanga Hillview Academy Matanga High Energy Electricals mwebale nnyo Balubwama Local Agro Enterprises Limited CS School of Deco Lwengo General Hardware Malakai Eco Lodge ne Focus Construction Company Limited mwebale nnyo mwebalire ddala naffe tujjanga kusinziira okwo okugamba nti bwe muligwa naffe we tuligwa abavunkanya omuli Kalyemera ne Paul Bagambe nsanyusa okubalaba tutambule bwe tuti ndiwa Kalyemenya Douglas Kalyemenya ani amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyidolo
amyukibwa Richard Batera. Mulonda. Kensiriikiriddemu ako nina obwongo kye bukyasengejja. Ye Frederick Lugonvu wangi olina kye wagambye nti senga oli abuukira munne nga byalonda alinga alonda ejjiri enziriza. Ndowooza maaso awo tujja kulabawo kye tubakolera. omuleka n'amulonda era n'alonda ejjiri eryenziriza ne tulimukuba mu maaso nga bwe tumuggyako akabonero mu maaso awo booli awo. Kakati tuwulire kale bagambe byalonda naye nga ekyoli akyogedde. Oli ayogedde Richard Batera. Nze eryange liri Richard Butera. Richard Butera. Yeah. Aga naaga takuweesa kabonero. Kalyemenya Douglas akabonero kagenze tafunye busatu. Bagambe n'afuna akabonero kamu. Kikuyinza obuzito. Bagambe afunye akabonero kamu. Tugende ewa Bagambe kubanga katino alonze bulonzi. Kati kino kyekike. Wampasebo. Ono ye Katikkiro ali mu byafaayo bya Bwakabaka bwa Buganda. Yes, sebo. Akyasinze banne bonna okukuuma ddamula. Yes, sebo. Oyo Katikkiro ssebo ye Mayanja Nkanji. Joash Mayanja Nkanji busatu obwa Sseddugge. Okigudde lubuufu. Yoga. ani akizemu Bagambe Paul. bagamba aliwa olina emyaka emeka? N'emyaka 23. 23. Aba ekyo kitegeeza sente ezikuweereddwa kwagala n'okumanya Obuganda. ekyo kyekitegeeza Sseddugge nti bw'ojja tosobola kuddayo nga bw'ozze. Abatolo n'abalamuzi by'empandiiso boogera nti naffe tuwe. abatolo by'empandiiso baga nti ise nga abadde nze. Kale tugende tugenda waani wa Kalyemenya Douglas. Yes, sir. Kalyemenya Thanks, sir. Obwakabaka bwa Buganda bukolebwa amasaza agawerako naye waliwo amasaza buli kadde agatambulira mu kwewaggula nga geesembesa ensonga ezitali zimu. Ku gano mpaayo 3. Obuweekula. Kiganye ne Bagambe n'atamwanguyira kumulonda. Kikuyinza Amasaza gano mulimu Bugerere, mulimu Buluuli, mulimu ne Kooki. Buli kaseera agatembulira mu mbeera yakwewaggula. Ekyo kimanyiddwa lwatu. Nzirayo ewa Paul Bagambe. nzirayo ewa Paul Bagambe. Sebo. Paul Bagambe. Wampasebo. Abakulu bano bw'obalaba mu ddiba erimu n'ababaka ba paalamenti bano baliyuza. Sebo. Kubanga be babasuuza omugaati gw'obubaka bwa paalamenti. Sebo. Nkuwa omukulu n'ompa eyamukuba bbusu. Sebo. Sempijja. Kiganye kikuyinza obuzito. mbadde ngenda kuwa abakulu 3 ompa ababakuba bbusu naye akageri asoose kaganye kayinza okufuuka akattiro maaso eyo sijja kutegulula mitego gyange. Obutiko bukonye nti ate mulonde ebijanjaalo. Nange awo mba neewuunye. Kalyemenya Douglas Wampasebo. ndiwwo. Ewaawo. Ejje lya UPDF likiikirirwa ababaka bameka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga? So bali ababaka 3. Tayanukudde ababaka b'ejje lya UPDF mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bali 10 damba. Kikuyinza obuzito. Kimuyinza obuzito ndowooza mbuzaayo ekibuuzo kimu ekya
Paul Bagambe. Paul, Yes, sir. mu lukiiko lwa ERA, Yes, sir. East African Legislative Assembly, Uganda ekiikirirwa ababaka mu lukiiko olwo bameka? Sebo ekiikirirwa ababaka 9. Ekiikirirwa ababaka Terezaamuko. aha Tereza ennongosereza eyinza okumatusula omutego. Tereza, Ekiikirirwa ababaka 6. ekiikirirwa ababaka 6 bavudde ku 9. Bw'atyo obubonero n'abusubwa senga alemedde ku 9. Obubonero bubadde 3 ng'abufunye, naye kaatereezezza mwattu omustego ne gumasuka. Bali 9. ndowooza waliwo abaamuyigiriza nti Uganda etegeeza NRM yokka. Obaolya NRM yekiikirirayo 6, abasatu balina kuva ku luyi luno olulala, naye ng'omugatte babeera 9. Bagambe Paul tabozzeewo kabonero. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abuusi Mwogerere. Wabaddewo vaawo mpite watagambika ku kibuuzo kya Haji Abuusi Mwogerere. Lwaki kitali onaasumbuwa abantu? Abamu ne balowooza nti ali Mityana kubanga owetera busunju. Abamu gye bawetera ogenda ekitalya, kati ne bamukasuka Mityana. Abalala ne bawetera era ku lw'Emityana. Kati ne balowooza nti Mityana, naye ekituufu ali kitalya, era akaalo kitalya kali mu ssaza Busiro mu disitulikiti ey'Ewakiso. N'olwekyo twakusonyiye olw'ensonga nti abamu bamanyi ali Mityana, naye tugenderaawo. Njagala okwongera okwebaza baganda baffe abatulaba n'abatuwuliriza mu mbuga ya Ssedduge 222, abavugirizi baffe ab'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatambudde naffe. Ate njagala okwebaza ne ttiimu yonna mu kaseera kano tulinda ate okutuwa alizaati ezivudde mu luvunkana luno olw'omulundi guno, naye nga bwe twebaza Hillview Academy Matanga. Tugamba nti essomero libakubuza nti essomero ki erya primary lyomanyi mu ggwanga erya Uganda, mugambe nti Hillview Academy Matanga. Haji Abuusi Mwogerere, kampuni ki enzimbi gy'omanyi mu ggwanga erya Uganda? Kampuni nyingi, naye nze gye mmanyi, kubanga ate lwaki ngimanyi, kubanga ndi Kasangwawo. Essebo Focus Construction Limited, bw'ogivaako ng'ogenda ku Wangato omanya biganye oba Muloge. Oli bwakubuuza nti baani b'omanyi abakugu era abaluŋŋamya mu kulunda enkoko ennansi okuyigiriza okulima ebitooke n'emmwanyi? Balubwama Local Agro Enterprises Limited, ekintu bakiruddemu, ekintu bakimanyi, ekintu tebakyesibaako bwesibi, wabula bakyagala nokyagala. Mazima. Awo wenyini wenjagala okubanga nsabira Haji Abuusi Mwogerere batuwe omubalo gututegeeza abantu baffe bakoze batya mu lawunda esooka, ate nga tweteekerateekera buli omu ebibuuzo 4 ebigenda okumuwa obubonero 12 oba okumukendeezaako. Kati weerwaneku jayo n'ak'omu buto oleme kusemba, si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa. Nti wuuyo asibye ekkira. Kati kutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakuubedde? Ani akameme gwe kakubye? Kati kuwa omugatte owulire Sseddugge. Sijja kudda mu kuwoza galigwa gy'obeera enkuba ejja na ttaka. Sijja kumenyaamenya ngeri bano bubonero gye bubukombyemu, wabula kankuwe mugatte. Kalyemenya Douglas, Olukontana luno lugenza okuggwako ng'akuŋŋaanyizza omuwendo gwa bubonero 15. Mundeme agambe Paul eyafunye dda akomo ke yatadde mu kawaliggo olw'ekibuuzo kye yasse, Lugonvu n'asiima, ye Olukontana luno lugenza okufundikirwa ng'alina obubonero 19. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo oluusi okubanga onaanoonya bw'obigatta ne bikulemerera, olw'ensonga nti okusubwa Kalyemenya kigenda kubeera kya bulabe, n'okusubwa Bagambe kigenda kubeera kya bulabe, naye ebibuuzo bye bitujjamu oba okutulekamu. Kaŋŋende ewaani Kalyemenya, ndowooza nzijawwo. Ekibuuzo kye kino, akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga ye Honorable Mathias Mpuuga Nsamba
ojja kumbuulira abantu bakiikirira oba constituency gyakiikirira mu parliament nkuwa obwa Sseddugge busatu. Nsubuga Nsamba akiikirira Masaka municipality. Mathias Mpuuga Nsamba akiikirira Masaka municipality. Kulonda. Bagambe n'agamba akulonda. Bagambe tuwe. Honorable Mathias Mpuuga akiikirira abantu b'omu Masaka City. Akiikirira abantu ab'omu Masaka City. Bagambe mumugyeko aka Sseddugge kamu. Kikuyinza obuzito. Kalyemenya temumuwa. Mathias Mpuuga Nsamba yali akiikirira Masaka municipality ng'ekyali municipal nga tennayawulwamu. Naye ku lwaliro Mathias Mpuuga Nsamba akiikirira Nyendo Mukungwe. Kikuyinza obuzito. Nange kinyinze. Kale ne tuba nga tuddayewa Bagambe. Paul Bagambe Yes, sir. kanzijewo. Yes, sir. Paulo Bagambe. Yes, sir. Honorable Moses Magogo ye mukulembeze w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga erya Uganda. Yes, sir. Ono nne wamu tewamubala kulya. Yes, sir. Awulira nnyo olugero olugamba nti omulimu ogumu tegugaggawaza. Enjogera egamba nti omulimu ogumu tegugaggawaza. Era newankubadde ye mukulembeze wa FUFA yasalawo yeesimbewo ku bubaka bwa paalamenti. Mbuulira akiikirira bantu baawa. Kiganye. Ne kiba nga kiganye Kikuyinza obuzito. Budiope East. Ne tugenda ewa Kalyemenya Douglas. Ansebu. mpaayo district 3 zokka ezimu ku ezo ezikola obukama obwa Bunyolo. Bunyolo. Haliwo Masindi. Oyima. Kagadi, Masindi, Oyima. Kagadi egwayo. Kagadi nga sigirengerayo. Nsobola okuwaayo omukisa gumu. Bwe kigaana tubala 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masindi, Oyima. Kyenjojjo. Kiganye. Obadde osobola. Mulonda. Kikuyinza obuzito. Bamulonze Bagambe Paulo. Masindi, Hoima, Buliisa. Oli mu kyakumeka? Nze mukama wange. Oba yakoma mu kyakumeka. Wonna waali. Nakamala senior 6. Obwa Sseddugge busatu. Kalamba. Kamu. Neyanzitase. Okigudde mu buufu. Yoga. Kati nzijawwo. Yes, sir. Kati bwe mbanga nzijawwo owuliriza bino. Yes, sir. Ewuwo gye nzija neme kuwaana ate nga nkuwaanira bwemage. Yes, sir. Queen Elizabeth owookubiri yasse omukka ogw'enkomerero. Yes. Naye abange tetumanyi oba lwe baatugamba lwerwo. Naye nze njagala obuulire owa Sseddugge. Ensi yamanya ddi nti Queen Elizabeth ayolekedde wa Ssenkaaba. Ennaku z'omwezi n'omwezi. Sebo Queen Elizabeth yafanga 11 Oktoba 2022. Temumukombya kabonero. Kikuyinza obuzito. Ennaku z'omwezi zaalinga 8, omwezi gwali gwa 9, omwaka 2022. Nemba nnyuse. Omudigido ogwo gwennyini gwe gwetaagisa kubanga embeera etuuse wenyumira. Sseddugge 1222 atuuse wanyumira. Kalyemenya Douglas bambalaganye Bukanzu ne Bagambe Paul. Kalyemenya wuliriza. Omupiira gw'ekikopo ky'ensi yonna ogw'omulundi guno gwakuyindira mu ggwanga lya Kata oba guyindira mu ggwanga lya Kata.
mpaayo amawanga asatu agakiikiridde oba agakiikirira olukalu lwa Africa. tulinamu Tunisia, Senegal ne Ghana. Tunisia, Senegal, Ghana. Busatu obwa Sseddugge. Okigudde bubuufu yoga Bagambe Wampa ssebo. ono munnayuganda yayitimuka nnyo mu biseera by'ekirwadde kya COVID-19 Ssebo. bwe yavumbula oba bwe yagamba nti avumbudde eddagala eriweweeza ku COVID. Munnayuganda ono yaani? Kiganye ssebo. Kiganye munnayuganda ono Profesa Ogwala. kikuyinza obuzito Mu buufu bwe bumu kalye Kalyemenya Douglas. lyo eddagala Profesa Ogwala lyeyazuula ng'agamba nti liwonya COVID-19 yali walinnya ki? Yaliwo erinnya lya Covidex. Covidex. Busatu obwa Sseddugge. okigudde bubuufu yoga Ngenda kuwunzika ne Bagambe Paul. Bagambe Yes, ssebo. ensi yonna yafukamizibwa ekirwadde kya COVID-19 Yes, ssebo. wabula oluvannyuma bannasayansi baavumbula eddagala ly'okugema ekirwadde kino. Yes, ssebo. Ku ddagala eringi lye baazuula Yes, ssebo. eryeyambisibwa okugema ekirwadde kya COVID-19 Yes, ssebo. mpaayo ebika bisatu byokka. Ssebo mwalimu ekika kya AstraZeneca. Ne mubaamu ekika kya Sinovac. Ne mubaamu n'ekika kya Pfizer ssebo. Busatu obwa Sseddugge. nobangu banyusi okigudde bubuufu yoga webale nnyo webalire ddala muganda wange ali mu byuma omulimu gw'otukoze omulungi mu kaseera kano buli omu nkimanya ayagala okumanya ababuli babadde beetwala ani avuddeko ani asigadde naye mu kaseera kano nga tulinda abalamuzi baffe okubanga batubuulira rizaati nga bwe zitambudde. Njagala okwongera okwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo Lwengo General Hardware batukoze obulungi obutali butono. Njagala okubaza Malakai Ecology, njagala okubaza Focus Construction, CS Events, njagala okubaza High Energy Electricals. Ate mu kaseera ke kamu nkwase Haji Abu Simwogerere aneebalize essomero aneebalize ne bannaffe aba Balubwama. Ng'olwaleero olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'e12 omwaka 2022 oluvunkana luno lulabika lubadde makunale ng'entanda okuli ekibya. Abalwenyigiddemu mwenna mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Abavunkanyi baffe mwebale, abali ku kamera mwebale, abatolo by'empandiiso n'okuwandiika obubonero mwebale, ne bannaffe abatuwagidde Lwengo General Hardware, Malakai Ecology, CS School of Dika mwebale nnyo kutuwagira, Balubwama Local Agro Enterprises Limited mwebale nnyo mwemalire ddala. Omulimu gwe mukoze makula temujjanga okwo naye era batera okugamba nti muteekanga ensimbi bwe mulaba. Sseddugge 1222 talekeka. Hajabu Wanji bino gwe wabireese era gwaba abimaliriza. Waliwo ayinza okumanya ensonga lwaki binsobedde? Ani ayinza okumanya ensonga? Nsonga ki? Bayinza okuba nga basibaganye. Waliwo alina ensonga endala? Ya ate omulala bonna balungi, ate omulala obubonero bafunye bungi. Hajabu Simwogerera abantu bawe Bagambepo ne Kalika batambudde batya olwaleero. tweyanziza nnyo tweyanzeege. naye owaayi ez'omulundi guno sinaasoboka. Sseddugge 222 Ekitwale mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mulimu ababaka 5 n'okusoba. Naye mu babaka abo mulimu ababaka abaakiikirirwa abantu oba abaafuna obululu 3000.
n'awangula munne ng'afunye obululu 10. Ne wabawo omubaka omulala nga yafuna obululu 3,000. N'awangula munne ng'afunye obululu 1,900. Bonna baba bawanguzi, nabali era baba bawanguddwa. N'olwekyo amateeka bwe gateekebwa gaba galina okugobererwa to the dot. Tetukwatibwa kisa, tetukyusiza makkati awo ne tugaa nti akakati bana engeri gye babadde bwe bati katukole mu bwe tuti. Tusaalirwa busaalirwa ne tugamba nti ekyo kye bayita Sseddugge. Olukontana luno wakati wa Kalyemenya Douglas ne Bagambe Paul lugenza okufundikirwa nga Bagambe Douglas Bagambe Paul afunye obululu 22 otyo, nga Kalyemenya Douglas afunye obululu 21. Kino kitegeeza nti Bagambe Paul asinzeeko Kalyemenya Douglas akalulu kamu kokka. Kalyemenya oyinawo walonze? Teyalonze. Okay. Talina we yatomedde? Ate Bagambe yatomedde. Okay. Bwe kityo bwe kitambudde. Kajabu wangi kiki kyekyo okujjako okubategeeza bani abagenda okubeera mu mbuga ya Sseddugge olunaku lw'enkya ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini ogwa Desemba. Twagala okuba nga tumanya ani agenda okubeera mu mbuga ya Sseddugge olunaku olw'enkya, naye nga nnyongera okwebaza bannaffe kaneebaze Lwengo General Hardware. Mu kaseera ke kamu njagala okwebaza Malakai Ecology we tuli wantugamba nti obeera ng'olina gy'ovudde yonna wandibadde ojja okubeera ng'ate munnange owummulirako wano ebintu bibeere nga bikutambulira bulungi. Mu kaseera ke kamu munzikirize neebaze Focus Construction abataddemu ensimbi okulaba ng'ebintu bitambula bulungi. At the same time nja kwebaza CS Events era nga bamu aba CS School of Deco bano batukoze obulungi obutali butono. High Energy Electricals bano bali mu by'amasannyalaze. Kaneebaze Balubwama Local Agro Enterprises Limited abatukoze obulungi obutali butono. Tujja kwebaza Wandegeya Imaging Center ne Dr. Aida Nasolo. Ate mu kaseera ke kamu twebaze Hillview Academy Matanga. Hillview Academy Matanga bano bagamba nti munange ku lw'ebyenjigiriza ojja kuba ng'obeekwata bibeere nga bikutambulira bulungi nnyo nnyini ddala. N'olwekyo wano wennyini twagala okuba nga tumanya ani ayiseewa okuba nga ate ebintu bitambula bulungi. Abatolo by'empandiiso mutuleetera olupapula lwaffe oluliko amannya agalambikiddwa olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 6 nga 7 olunaku lwakusatu olunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini gwe tulimu nga 7 tugenda kubeera ne Lubowa Brian ne Betty n'abayunga. Olunaku olw'enkya ku Lwokusatu tugenda kubeera ne Lubowa Brian ne Betty n'abayunga. Bwe batyo bwe baalipaganyiziddwa era be bagenda okujja nga 7 omwezi guno gwennyini olunaku lugenda kubeera Lwakusatu. Weewaawo nja kuwayo sekonda 3 Kalyemenya Douglas mu bigambo byo owulidde otya ate ne Bagambe Paulo naye atubulire bwawulidde. Kalyemenya Kansewo nyongera just kusima abatesitesi ab'empaka zino Mukama bwate bwageze mwebanyo bali ddala abatesitesi Mukama abongere omukisa. Weebale nnyo weebalire ddala. Bagambe Paulo Sebo mwami Lugonvu nze nsooka okwebaza Katonda yadde omusajja mwanguludde watono n'abadde Katonda. Neebaza nnyo Katonda n'ekirala neebaza nnyo abatesitesi naddala gwe mwami Lugonvu olw'ebibuuzo bino bye mubuuza bituyamba okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yaffe. Singa okulu Katonda n'ensi yange. Weebale nnyo weebale ddala Hajabu simwogere. Nyongera kweziribanga n'okwebaza abantu ab'ebiti ebyenjawulo abatuwagidde abakyatuwagira naddala abalabi n'abawuliriza ku buli mukutu okuli Lugonvu's Show program Sseddugge 2022. Mwebale nnyo mwebalire ddala
we mutali naffe tubeera tumala bya mbulago mwe mutufuula kimuli mugende maaso naffe tusobole okufuna embavu eziyiiya ebirala abavunkanyi baffe mwongere okujja olunaku olw'enkya be bagambye nti mujja lubawa Brian ne Naabayunga Betty mu bukeereza enkokola ennyonyi enkeeza eteri okulya olusiringanyi wadde okubwesooka si kubulya ebigere bye bisooka ku kitanda naye ne bisuula emirannamiro anaakeera ajja kwewonya okuzubaazuba mu kibuga akeere akkalire aweweere yeeteekereteekere oluvunkana semavunkana. Okay, webale nnyo webalire ddala Hajabu simwogerere ensonga ozirungamiza bulungi mpawo kyensobola kubanga nnyongerako okujjako okubaagaliza ekiro ekirungi n'okwebaza mwena bwe tutambudde ate tuddingana olunaku olw'enkya ku ssaawa 3 ku Lugonvizi Show YouTube ate ne ku Facebook Lugonvizi Show kwe mujja okuba nga mutusanga tubagamba nti abavunkanyi baffe olunaku olw'enkya nga Hajabu bw'aboogedde tubasuubira ku ssaawa 2 n'eddakiika 45 ez'ekawungeezi okusobola okuteekebwateekebwa obulungi ku ssaawa 3 ez'ekiro tujja kuba nga tutandika butereevu munzikirize mbaagaliza ebirungi ebyerera wangaale maaso moji. Seddugge wa leero bw'atyo bw'alabise tokimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvuzi Show Seddugge kyapa kya ttaka. Eyo y'ebadde program Lugonvuzi Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.